Enteekateeka z'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ag'emyaka 69 zitongozeddwa ku Bulange Mengo. Emisinde gino gya mulundi gwa 11 era nga gyakubeerawo nga 7 omwezi ogwokuna omwaka guno, ng'ebula wiiki emu okutuuka ku mazaalibwa ga Beene agabeerawo buli nga 13 omwezi ogwokuna, nga gisuubirwa okwetabamu abaddusi abasoba mu mitwalo 11. Omukolo gwetabiddwako bannamikago okuli Bukedde etwalibwa Vision Group, Airtel Uganda, I&M Bank, UNAIDS, Minisitule y'ebyobulamu n'abalala bangi. Ng'okwetaba mu misinde gino omuntu agula omujozi gwa mitwalo 2 gyokka. Airtel nga bebavujjiriza abakulu bakiikiriddwa agikulira mu Uganda Manoji Mulali, ng'omwogezi waabwe David Birungi alambuludde ku nteekateeka. Tuli basanyu okulaba nti kugenda mu maaso era tujja kusigala nga tuguwanirira nga bwe tweyama. Ffe ng'aba I&M Group tulina essanyu okubategeeza nti omwaka guno tugenda kuweza emyaka 5. Akulira olupapula lwa Bukedde Michael Mukasa Ssebbo ategeeza nti enteekateeka y'omwaka guno yakutuukira ddala ku masaza, n'asaba abantu okujja ku kitebe kya Vision Group okugula emijoozi. Kukunga abantu mu Kampala n'emiriraano wokka, wabula tugenda gendera ddala ne mu bibuga ebirala nga Masaka, tujja kugenda e Jinja, tujja kugenda e Mbalala, twongere okukubiriza abantu okwenyigira mu misinde gino. Be part of the run, buy your kit, and that's your way of showing your support towards this cause. Sarah Naku okuva mu UNAIDS ne Vincent Bagambe okuva mu Uganda AIDS Commission bawadde alipoota ku Mukenenya, eraze nti abantu b'e Luweero bakabasanya nnyo abaana, ate mukono mu Kyaggwe abaana bonna abazaalibwa omwaka ogwedde baataasibwa okukwatibwa akawuka. Ati bava kulusanyizibwa Katikkiro tusaba mutukwatire ku Luweero, abava e Luweero olumu baawo wano Uganda yonna mwabasinza nnamba y'abaana be badifairinga. Minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitone mu Buganda Ssaalongo Robert Serwanga ayogedde ku migaso gy'okwetaba mu misinde gino. Tugenda kunyumirwa, tugenda kudduka, tugenda kuwa. Mukama wange bino ebisatu byonna ddagala. Omumyuka okubiri owa Katikkiro ate nga muwanika wa Buganda wagwansibirwa akiikiridde ssentebe w'olukiiko Lutesitesi ayogedde ku nteekateeka. Tusuubira abantu abasukka mitwalo 11 okwenyigira mu nteekateeka eno nga mugula emijoozi. Ogula omujoozi ofunirako n'eccupa 2 egya Uganda. Katikkiro Charles Peter Mayiga agambye nti bakyali ku mulamwa gw'okulwanyisa Mukenenya era n'akubiriza abantu okwewala amakubo agamuleeta. Ate ffe abasajja tutwale obuvunaanyizibwa okutaasa omwana ow'obuwala. Ulowooza ku muto w'omuwala amaggwa temugayitamu nga temulina ngatto. Akubiriza n'abawala obutakkiriza bulabo okuva mu basajja nti kuba buba butono nnyo okugula obulamu. Tusookera mu bikopo bya kaawa ne tudda mu kukola enviiri ne tugula akawoowo gye biggweera ssaawa 8 fuba eggulu y'empeera ng'otunudde waggulu. Oluvannyuma atongozza obukiiko obuteekateeka emisinde gy'amazaalibwa g'Omutanda n'emijoozi egigenda okukozesebwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.